mikwano gyaffe abakozesa emitimbagano bambi tusaba mugikozese bulungi kuba gitunyumira sijja tunyumirwa ebintu ebibeerako naye waliwo ababadde batandise ogikozesa obubi nkeno wabaddewo abantu abatambuza ebifaananyi byange babigatta n'ebya mukyala Farida Nakazibwe mukusooka nga tulaba lwali tubulaba ovaana netugamba abaana ba TikTok olaba obuntu bwe bakola naye tugenza okulaba nga kigenze wala kivudde ku lunaku lumu kifuuse ennaku 2-5 kiwezezza oba ne week ekitandika n'okuba nti bakidibetingako nedda bannange muleme kusaaga kibeeko wekikoma kubanga mwogera ku muntu kyanakaziba nina amaka gange nti bwe kisukka mu lwali wabaddewo n'abantu batandise okukifuula nti nsonga batukubira amasimu abantu abamu tebamanyi nti mubeera muli mu kusaaga ne betuuka otukubira amasimu babuuza biki ebigenda mu maaso kwegamba ne tutuuka n'okuba nti tutandise kwewozaako nga ekintu ky'olwali kifuuse ng'ekituufu so tubasaba bannange muleme kukizanyisa tukitwala wala kuba mu brand Mukyandakaziba is a brand, Irene is a brand, so bwe mututeeka mu kintu kibadde ng'olwali ate mwagala mukikuze kifuuke ng'ekituufu tetusijja batunuulira kutunuuliza abakikola badde nsaba mukireke nga nkyayogeza embeera eno kuba bwe kiva ku level eyo nange nja kugezaako okuba nti mbanukula mu nyanukula etajja kunyuma ate nga sikirijagala nasaba mukireke ne ku bantu abalala tembayiizaako bu content obubwe butyo kubanga bantu bavunaanyizibwa baba balina families nga tebasaana bikwenda